Bannange, happy birthday Waswa. Happy birthday. Omukama yebale kutuusa ku lunaku luno newankubadde nga tunatuukako olunaku lwankya but nze njagadde nkwagalize birthday on 20 yange byokoze eri organisation yange Rights for Maids Association Uganda. Njagadde okimanye nti no bukiseera like ombeera ku mutima nga noonya kyensobola okuddiza obutuufu nga sikiraba naye neebaza Mukama akutuusiza ku lunaku luno. Mu butuufu nsazeewo celebrating with the small I have. Nkulage nti nasiima oba tusiima oba nsiima byonna byokola. Sigamba nti obikoledde nze nzekka wabula nebyokolera abantu abalala. Mu butuufu olina omutima omulungi. Olina omutima omulungi ogutasangika everywhere. Mu butuufu you love everyone, you treat everyone equal. Kabe mwana, kabe muntu mukulu, kabandi banange omuyisa kyekimu. Banange nze sirabira olunaku Emma nali sikusisinkanangako. But I remember nagenda wa Calvin Kayanja nga muyita okujja ku launch yaffe ya organisation nemugamba naye bannamawulire bano nkoze ntuba tukakona ngamba nze I have Waswa for you. Nemugamba naye tebajja kujja basabase nangamba no gwe kakkana. Mu butuufu nali ndi awo ku launch ye kennyini ate be bansooka n'okujja ku mukolo. Kati we bangamba nti azze nenkuba essimu bambi nkwegayidde nkyanaaba nkyayambala yangamba no, take your time, you have me the whole day. Mu butuufu nga teri munnamawulire asobola kikola. People will say nti oba biki naye Waswa is totally different from other YouTubers. Bane Waswa respecting abantu. Waswa you're so, I don't know, banange you're such a darling, you have a kind heart. Ogwo mutima beera nagwo. Waswa olina omutima omulungi. Banange nze Waswa yanjagala nga tamanyi. I could call him every time that I need an interview, every time that I need him. Najja on his own transport. Astade mwade ekikumi. Oba oli anagamba oliwa kale kanzije. Okay, kanve ku byenkola kale kanzije. Kugamba n'olabanga muntu akwagaliza. Ye muntu eyanzizaamu amaanyi nga yakanda banangamba kino nno ky'okuteko si kyangu but nywera. Ne Calvin bwate bwe yatandika ojja kukikola. You will make it. Abaana ojja kubayamba. Nampa advice kino tolina kiyingiramu kino tolina kikola bwoti kino kati tambulira wano kati era entalo ezasooka mwandabanga nalwananga ne Emma mu field okuyamba abaana nsuyo gini naye nga ntambula ne Emma. Reason being nali mupya mu field sigimanyi. Business yaffe mugimanyi etambulira nnyo mu media biki so Emma yambeererawo mu butuufu yambeererawo nangumya. Lwenzijukira olunaku lwe twasooka okutaakalanga ka Rights for Maids. Bananga abaana banvuma kati gwe yali kadaama ovaayo otya okuyamba abantu biki nakubira MS mu nga nkaaba. Nangamba ate kati ebikuwa maanyi tokaaba. Okitegeera nagamba ffe baatuvumavuma dda. Ate ayogera wasikane nga ate byakugamba abitegeeza nagamba wa baatuvumavuma dda. Nangamba gwe tunulira muno basiba bamuvuma enkya neggulo but he keeps on going. Nangamba soguma. Ebyo bye bakuvuma bigenda kuwa amaanyi ate agakola ki? Agakunge mu butuufu byayogera bituufu. Abantu bwe bakuvuma bakuwa strength, bakuwa amaanyi ageyongerayo ate mu maaso. Emma, thank you so much. Mu butuufu sisobola kwebaza. I don't know. Sisobola kwebaza kisinga. Naye njagadde okimanyi nti no ombadde ku mutima. The reason why nsazeewo okuwa cake on 24th omanyi nti nkubadde ku mutima like I wanted me to be the first person to give you a cake to appreciate you, to wish you a happy birthday because your birthday is on 2025 and I knew people will be in Christmas here and there toina gogenda kutuma. That's why nasoze celebrating it on 24th. Yes. Emma njagala okimanye gye nakwagala Rights for Maids tukwagala we appreciate what you did for our organization. Live ezo zonna kubirana kwa kati njagala oka live nojja nokampa mbutufu webale ba YouTubers abala batusaba obukadde bwa sente okubeerako ku YouTube channel zaabwe but once about nothing like you didn't ask me anything. Thank you so much. May God bless you. Mukama akongere sente. Waswa Mukama akongere sente because ate bonafuna sente mu butuufu ate ogenda tukolera ebintu. Waswa Mukama akuwangaaze akuwe sente akubulamu bw'osinga okwagala.
abantu tebakikkiriza but you our number one YouTuber because waliwo okubeera nga yes olina following naye nga ate tolina mutima naye waswa olina omutima ogutalina alina kyemmanyi sinze nzeka there are others b'obikoledde but nze nsazeewo nkusiime from the bottom of my heart kimanyi nkubuzeeko naye wendi yes naye nga happy birthday waswa I think ebyo nandyogedde bingi mutuufu nga natandise okukusiima nyinza okusulawo banaye sirira lunaku lwe twagenda mu field banaye ng'ogusanga guntuddemu gwali gwa ttaka nagamba no Jane nno ensonga z'ettaka zino yeesiyamba abaana naye zikwate empola n'alaba nga ensonga entuddemu n'alaba nga nagamba asooka okkakanitula walinze kankuyambe n'olaba nga ayimiriddewo ku lulwo abalala kye batasobola kukola so also be blessed, continue doing that, continue loving us, continue supporting me. I'll support you, I'll love you, we shall love you. God will bless you, God will bless you more and more and more and more. Emma, you're going to be rich. Buli lwoba n'omutima omulungi ogwagaliza ogwadvisinga okulaba muno nti ali mu mbeera embi nawe n'osituka Mukama akugaggawaza, Mukama akuwa obulamu. So you're going to be rich. Ate ogenda kuwangaala. Ate you're still helping others. Okyayamba abalala. Nandyogedde bingi naye nkimanyi okitegeredde linnya. Yes. Nkwagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gukubeerere gwa mirembe. Kwagala nnyo mukwano. Happy